Kale butirivu once again nyongero kubirenga tekubuza ko amanya abita Fahad proyojo gakunonyezo gakutusako nadala gaberaga godo mu bitundu bigwanga ebyenjawulo gwejo tasubode kubiranga ate otuka ku video ntitake ekigalo likinga sharingira ko abala wansawo kirirawo mu kaboxi no biranga ate o participating okusinzira songa ngabo obero genda kubiraga ate ozibulira banage ebyo mutabani w'omukulu amanyikirwanga Dr. Jose Chameleone Sibyanwuna kam omukulu amanyikirwanga Abamakasi alabikanga embera gye ayitamu mu ggwanga lya America sinungi nakamu era nga abana basinga naddala abaana emyaka gye abo bwabiranga munnange tebanguyiddwa nga tebasaliddwa magezi ng'obudde bukyali bamaliriza munnange beekoze ekikyamu omukulu ono avuddeyo n'abeeranga ate agenda ku mikutu gye egy'enjawulo n'abeeranga ate ateekayo obubaka obutiisa era nga njagala kubeera nga ate mukuyitiramuko wano mpolampola osobola okubeera nga ate omanya biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso saidi zeeyo avuddeyo n'awandiika nti when will I be free of judgment and forgiven for existing eno statement si statement gyonzo okubeera nga ate omala gatwala bwekibwete omukulu ono takomyawo avudde n'abeera nga ate ku statement eyo ayongerezako ebifaananyi era nga mu bifaananyi abadde akutte emisalaba ng'ali mu kubeera nga ate agezaako kugisimba mu ttaka era ng'emikono gye oba engalo ze kubaddeko engeri y'omusaayi kakatino obubonero buno nga bwenkutegeeza si bwe bwangu era nga nsabye omukulu Dr. Jose Chameleone bw'aba nga ayina kyayinza okubeera nga ate akolera omwana ono abeere nga ate munange ayangwako kubanga abaana basinga bamaliriza banywedde enjaga abalala bamaliriza munange bagenze ku street nga bagudde eddalu ate abalala bamaliriza beekoze ekikyamu ne bava mu bulamu bw'ensi eno so omukulu oyo babeere nga ate bamwanguyira nga amawulire amabi tegana kubeera nga ate agatuukawo omukulu ono Abamakasi kinajjukirwa anatera okubeera nga ate munange afuka taata era nga omwana w'obuwala gwe yasobola okubeera nga ate afunisa olubuto ono n'omuzanyi wa kinakukka mukambwe ennyo era nga alina n'omukutu mulamba aliira n'akwatayo obutambi bwe n'abuteekayo n'afunafunayoko kasente era nga nasobola okubeera nga ate mbibazanyira awo mwasobola okubeera nga ate ensonga ezo mumanya girlfriend w'omukulu oyo Abamakasi kiki ekituufu kyali kakatino era sitino nga tuli ku nsonga zezimu ez'ebulaya omukulu omanyikiddwa nga MC Uncle Bean era ng'ono yali house boy mu maka ga Pastor Alonzo Bugingo avuddeyo n'alombojja ennaku eri mu ggwanga ly'e Canada Abannayuganda bali eyo si birungi n'akamu era nga naye ngenda kubeera nga ate mu kutuusako osobola okubeera nga ate omanya biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso saidi zeyo tulaba tuzikalira shakasha mpamadduwa wansawo ku namba zisimu omufuna ajja kubeera nga ate akulombereddewo ensonga zo ajja kubeera nga ate azikwasaganya buli kimu kijja kubeera nga ate kikutambulira bulungi nnyo malidadi sana katulabe ensonga zino eza Abamakasi naki ekiri wakadde kano mu ggwanga ly'e Canada ew'omukulu MC Uncle Bean temuvaawo Omunnayuganda munnange ng'oli ku Bulaaya ng'oli Canada video eno giri posting ogidownloading ogisharingire munna atanafuna mpapula wuliriza koti miwero Munnayuganda ali ku Bulaaya naddala e Canada nga tonnafuna mpapula video eno gidownloading ogiwulirize bulungi egenda kukuyamba bwe bakumma empapula ku Bulaaya manyi kinene obe Canada tubeera depressed kutandika kunywa mwenge kufuuka homeless bwe babanga bakumya empapula tofuuka homeless bambi yogerako n'abantu bandisala amagezi bifo nga kyakatandika ate bwe batuuse ku Bulaaya funa emikwano gy'olaba nga giyina kye giyinza okuyambako n'obufunayo ebiri then n'ogattako gino emikwano gyo giwololo gibbini funayo omuntu ayinza okuwandiika ebbaluwa ewantu banaga tukole bwe tutitenkanye bwe tuti then ogatteko ffe babbiini bawolole empeereza yatano ndye emmere bwe bakuma empapula totandika kunywa mwenge kufuuka homeless kufuuka ki abantu abamu ava e Uganda ng'ekibajja e Uganda kunoonya ssente nga toyina nnyo kyamaanyi agenda kutta okyasobola okuddayo n'oddayo e Uganda n'opanga obulamu kambawe twikemu bwe bakuma empapula nga wajja Canada ng'olina vizayo mu katabo nga ya myaka 10 myaka 6 wakamu Canada emyaka 2-3 nga bakumya empapula tokola apiiru saba yakataboko visa egenda kuba ekyali active olinnyo ogende wawo kyasobola okulinnyanga n'odda n'ogenda eyinza n'okuyamba okusaba visa mu nsi endala kuba ejja kuba eri active bw'oteekamu apiiru visa yo bagisazaamu
bwe bakumma empapula nga visa yo kweri ku katabo kasabe ogule tiketi visa egenda kubaako kitegeeza nti okyasala n'okudda ng'ojja bwodda oyinza n'okufuna process dogamba kafuneyo muwoomya oyinza n'okufuna mwana munno nga bwodda Uganda bw'okola bino nga mwana munno bw'atambuza ensonga nga bw'oba otegedde oyinza n'okufunayo omukyala wano mumaze okugira munnaye mufunye patadaawo mweyagadde mugenze wala nga gwe bw'oddako e Uganda katoli mu byadduka na kumalawo ssente singa obanga gy'olaga e Uganda teri akuteeze kutta osobola osabayo akatabo va mbino babbiini nti bbiini bwe tukulabira e Uganda omuntu toyina waliyo abantu nga ye nabadde e Uganda ne LC teminaako buzibu osaba busabi katabo tokola wokolera apiiru visa bw'otokola apiiru osaba busabi nabasaane munyima mumpe ebyange ng'ogenda bw'odda n'obwosaba ewalala bw'osaba mu nsi endala beeraba visa yo kweri toli rejected naye kasita oteekamu apiiru visa ye beeweddeko eba esaliddwamu actually bakumma empapula n'osabayo akatabo n'oweegulira tiketi tobeera dipoti tegedde tobeera dipoti nedda ne bambi temuluzinga focus temuluzinga dream temuluzinga gundi yammwe kirooto dream yammwe bwebakumma empapula togenda mu paako otandika okunywa otandika okugira bannange nedda baganda bange ebintu ebisiranye obulamu ku Bulaaya ng'oggyeko abakazi kyangu beewala wadde kizibu ebintu by'omukwano nabyo bisiraanyamu ku papula amabanja tegasiranya bulamu mu Canada tegasiranya amabanja kubanga Bulaaya erina payment plan okyasala n'emitwalo ebyo gisasulira emyaka 10 amabanja tegasiranya ekintu ekisiranya ku Bulaaya kukujjako kuvuga ekyo ekintu kikyamu ovuga emmotoka tezirina insurance ovuga otamidde but guys mubeere careful manyi mujja n'amalala ge Uganda ovuga lw'oyagadde n'ebitaalo obikuba muganda wange ebigambo bino mbikugamba nga ndi muganda wakwagala ku Bulaaya kyewale ne bakeera ku makya nagamba driving license yo tugikutte obadde ovuga otamidde tukususpendinze omwaka nga tovuga oba ebiri sasula ne ssente zino eyo likodi egenda kukubaako obadde olwana ne bakuteekako criminal record tosobola kitegeeza abantu abangi obeeyo guys mujje embeera ze Uganda bw'otuuka mu nsi eno adoptinga culture yaayo n'embeera ne society engeri gyeyisaamu nawe bw'oba weeyisa baganda bange mubiwulire bulungi ye gwe obadde okimanyi ng'olina kohabu n'ojja n'osimba emiti gavumenti esobola okukusonyiwa olina chansi nene nnyo gavumenti okukusonyiwa ku ssente za kohabu eza semesita eyo zebabaakuwa ku semita eyo ng'ozeewo n'osimba busimbi miti n'ofuna kampani esimba emiti ne registeringa n'ojja n'osimba ensonga eyakubya akalulu yo wagitegeera iye nsonga ki eno ensonga abaana baali baagala switi azifu tebamuwunanga nako ewaka waabwe babeera ne sente bagenda ne bagula buswiti ffe aba Bobi tetugula bantu temugula balonzi kati gwe abaana baali baagala switi ku ssomero n'ogamba sigaba switi iye kati olaba abaana abalala nga bagaba switi iye olaba ekyakubya akalulu iye ffe tusigala ba Bobi tetugula balonzi so era gwe bwotyo bw'ogenda okutambula ng'akalulu bwe kajja togaba switi obuulira ababuulizi balonzi tegenda bakolera kino oba bakuba tebakuba babireke iye kata twandigize ne tubba akalulu nedda nze ne wa Bobi sibba kalulu
malamu awo bakongere kasoda kubaka interview nkoledde ka interview akalungi kagotomere lumu naye ate wangambe toyagala NRM naye ate oli kantu ka yero gotomera okalabye kati olabye NRM bwewooma NRM ewooma and orange NRM yellow and orange nemmwe muzadde woono omwana ogamba otya muzadde wa kata so fanta wa orange si wa yellow iye kabidiyo kano nkagalako muntu yalya ku mutwe gw'engege yekka oba tolyanga ku mutwe gwa ngege kayiteko buyisi tambula otuviire mu bulamu bwa bulijjo nyina ekintu kye nalowoozezza naye nagenze tunula nga buli muntu omugezi mu nsi muno basooka muyita mulalu era buli jiniyasi yenna kasita oyiiya abalala kye batalowooza osooka kufuuka mulalu n'obaako omusiru n'omala n'ofuuka omugezi nga bamaze okikozesa ne kikola natudde wano nensooka ntunuulya structure abazungu gye baatukolera ng'omuzadde yalina okuweerera omwana bw'oweerera omwana oba omufunira kufuna kyakkola mu ndowooza zange ne ŋŋamba okusoma pulaani yabwe gye baleeta yali yakutwononera myaka 25 egisooka egy'obulamu kubanga gigenda okuggwako ng'omwana talina kyakola asoma P1 paka P7 nga talina mulimu era talina kyasobola kukola n'asoma siniya 1 paka ku siniya 6 era n'afuluma nga talina mulimu era nga talina kyasobola kukola n'asoma omwana oyo paka ku university eyo gyafunira ekyokukola mu egyo emyaka 2 egisembayo kitegeeza kinti gino emyaka egyasoma ku university gyayigamu ekyokukola gyasoma ku college gyafunamu ekyokukola kati nno giri emyaka emirala nga 15 20 nagyo ne gibeera nga gifudde bufi ne ŋŋamba abasajja bano bakola windo eri open okusoma tekuliiko nti olina kukoma ku myaka bwe giti kikyamu kituufu kubanga ne bwoba ku myaka 8 osobola okuddayo n'osoma ate ne ntunuulira ng'oli waddemba okuddayo okusoma wonna w'oyagalira era n'osoma ky'oyagala ne ŋŋamba lindako okimanyi ebulaaya eno tulina abantu abali mu Amerika nga tamanyi luzungu okimanyi waliyo abazungu nga teyasoma naye ng'ate balina ssente wano nno ne ndabawo ensonga ne ŋŋamba watya ku muntu eyeeyiiya ng'obulamu bwagatta school fees 2 gakyakubula eza university z'onaafuna connection okutwala omwana wo wagenda okukolera wano nno nze nedeeta akalowoozo olaba otya omwana wo oluweza emyaka 5 n'asoma n'ogenda n'omutwala wali nga n'ofuna omusomesa ng'amusomesa luzungu na ddiini byokka luzungu kubala na ddiini byokka mpuliriza bulungi wano omusomesa oyo omwana ng'ajja n'amusomesa olw'eggulo ku makya n'agenda n'akola kubanga certificate bagikubuuza ku ssomero naye muri yo life tewaliwe weetaga certificate okuleka ng'onoonya mulimu naye ate omuntu eyasomako tewaliwe bakubuuza nti wasoma n'oleeta history n'oleeta bino ebyafaayo simanya byaki geography obaani ebimu tebiggasa kati wano n'ofunayo ekisomesa kyo ng'okiwa ssente ne kiyitirawo olw'eggulo ne kisomesa omwana we waka wano omwana emisana n'omuyigiriza emirimu gy'alina okukola gwe tafaayo ku bya certificate kuba tegenda mugasa tudde n'ekyeŋŋamba kyekiri wamaze P7 olwedde aba mukulu ekimala amanyi okusoma okuwandiika n'okukola ki n'ofunayo omusomesa wo ng'abasomeseza waka olw'eggulo kati ekiro emisana omwana n'abeera ng'asoma birala ng'omuyigiriza mirimu gyo kubajja kukola ki neerabayo kyoba okoze omwana oyo kimanyi agenda okuweza emyaka 16 ng'olwedde yatandise dde okukwata ssente omwana wa P7 omwana w'emyaka 9 waba yatandise okubajja oba okukanika emmotoka agenda oweza emyaka 25 2 gyokka bwe giti ng'olwedde yeegulira dde amapoloti yakola ki kati awo waddemba okuddayo ne yeeweerera kati ate awo tasobola soma by'atayagala ate ne bwaddayo okusoma anoonya ekibiina gy'agendamu nga kigenda agenda kuguka mu bino byabadde akola byennyini kati kankubuulira awo kyeyina obupoverty bw'oba ogikubiddemu olujegere ekisooka tewali tteeka ligamba nti ku myaka bwe giti toddayo kusoma kyakubiri tebasobola kusomesa nonsense ng'olwedde okuza ebimu tusoma kusanyusa bazadde n'ofaafagana ne history nze embavu zonna zennyina ku mubiri ez'embooko zonna zaali za kiraasi ziri
history simanyani emboko za history omuzibu nga ki kwata bino kwata biri ne subject obera n'abasomesa 15 ne bakuwa emitwe buli omungu omujjako kino naye bw'otuuka mu nsi bye weetaaga bitini munnanga okusakisidinga. Nze singa namanyirawo muzadde wange nga yankeza mu galaji nga nyina emyaka 6 n'aligenza okutuuka ku myaka 15 ng'experience gye nyina obedde nga nyina ne bakasitoma we yali badde ankolera bukolezi galaji singa siri ku kyeyo. Nejjukira era bwe nali agadde okuddayo okusoma n'aligenze n'ensoma bino ebyabakulu watya n'embuukira n'engenda wali n'ensoma koosi ng'ennyamba kukanika kwokka kati siina we nali nfaafaaganira na history. Omuzadde abazungu bakola planning nga yatutira myaka 25 egisooka egy'obulamu P1 P7 nasale biki byonna twala tugende senior 1 senior 4 senior 6 egyo emyaka gigatte gyonna lumu omala ogende ku university osomeyo emirala 3 ena ofune omulimu nga gukuwa mitwalaga nga gukuwa kakaddaaka naye nkusiba singa nkwata omwana wange ffenna nga tubaagaliza kuba bulungi ku myaka n'asoma paka P7 ne mujjamu nenfuna omusomesa nga amusomesa luzungu lwokka olw'eggulo n'okubala nga byokka byamusomesa n'eddiini nga babimusomeseza baka n'ensasula coaching ng'ate asoma lwaggulo ku makya n'akeera mu galaji ku makya n'akeera mu bbajjiro. Omwana oyo okimanyi agenda otutuuka ku myaka oli gy'amalirako P7 senior 4 omwana oyo okimanyi aba mukugu mu kubajja entebe okimanyi aba ne bakasitoma okimanyi onoonya bunoonya 5 ku 10 w'omuteeka nga wawe natasasula renti okimanyi omuzadde obeera wali nga gwe kashiya ku mwana we emyaka 25 agenda ogiweza nguleda alina bakirayanti abamala nga talina gye yeetaaga kunoonya mulimu. Okimanyi okusoma gwe kokka kyekintu kyokka mu nsi ekirebolinga omuntu nti wano tajyawo ekikutimbako akapande nti tojyawo ng'omulimu tosaanidde gukola naye nga sente ozeetaaga. Okimanyi abantu abataasoma teri anoonya mulimu teriyo muntu ataasoma anoonya mulimu ate ogenda gujjawa kubeera okimanyi olina kweyiiya oba tokoledde muntu wako olina kweyiiya. Kati okimanyi ate abaasoma bokka mu nsi muno yatuula ewaka n'agamba emirimu gyambula naye kati mugenda kufundikira nga wadde omaze okusoma ate okola giri gy'otayagala. Wano omwana wo ne bw'omulemezzaamu n'omuyigiriza okusimba emmwanyi genda wano simba emmwanyi n'azisimba n'atandika okuyiiya. Bw'oba ng'osoma kufuna certificate gw'olyoke naye omuzadde akolerera omwana wo okuba obulungi kano katunulemu nnyo nagambye kaabagezi bokka bw'oba tewalya mutwe gwange gitosembera wano ddala mu butuufu nze njagala kweyogerako nga nze teriyo mulimu kati gw'osobola kumpa teriyo mulimu gw'osobola kumpa n'onsasula eguliiyo okuleka nga gwaze mu ofiisi yange tosobola kunsasula. Siina muntu gwe nsobola kukolera wano mu Amerika wadde sisobola ogenda kumpa sente mmeka zisobola kwefunira ate nange njagala bensasula gwe kankubuli olaba enseeno myaka 2 gino egisooka. Imagine ogenda okuva ku campus ng'olina girlfriend olina boyfriend abawala bamumala ku campus ng'ofumbirwa kati ogenda otandika okukola bakuwa $1 million oba $500 oba 8 naye ate osasula renti olina obuvunaanyizibwa. Ne wano omwana agenda otandika okukola nga tasasula renti talina kyasasula talina buvunaanyizibwa. Soka otunulemu ono omwana gwe watutte mu galaji nga yakamala P7 ng'olweggulo asoma luzungu n'okubala musomesa nga gye n'abimusomesezeeka ne bw'aba taguladiweeti nze naye ng'abimanyi kuba ensi kutegeera okusobola okwogera oluzungu okuwandiika n'okusoma bye bisinga amakulu. Empapula z'abasinga tezibagasizza era bangi tezijja bagasa ne bw'oba omanyi oluzungu osobola okwetwala e China n'osuubula ebintu. Gwe lwaki osoma kunoonya mulimu? Lwaki tosoma kukozesa? Lwaki tosoma kukola? Lwaki tosoma kunoonya mulimu nga n'abannannyini masomero abamu tebaasoma? Eyalya ku mutwe g'engegeto kabale bulungi. Omwana ow'emyaka P7 nga mwatandikidde okukanika talina bwetaavu bupangisa talina girlfriend talina gy'agenda kwonoonera ssente kubanga already eno mu kibaala ne bwe yaligenzeyo tebamukkirizayo muto talina
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.